Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya bassebo ne bannyabo, mukama waffe yeebazibwa abalokole bakkiriza mu nzikiriza zonna. Muli mutya? Oli ku Big Brother Zone, webala okutugoberera. Tokoowa bw'obanga tonaba subscribinga tekiina kye kikositinga. In fact oba onnyambye nnyo, kale nnyamba muganda wange ebintu bisobole okuba nga ate bituyamba. Ndi ne senior citizen gwe ntera okubeera naye bulijjo, Engineer Freddy Kakooza. Tukikoze bwe tutyo lwaki? Kubanga sometimes oluusi abeera mu byakuzimba. Yabagambako lumu ndimuleeta lumu n'ababuulira enzimba ye, akola atya mu kampani. Nali nkugambye onguzeemu omugabo nfuuke director naye wagaana. Ssebo katusabe oba ananzikiriza. Kale nsaba Engineer obuze ku Munnayuganda akulaba olwaleero. Abalabi baffe abali eyo balamusizza, muli mutya, mwebala emirimu, mwebala okukola ate n'okuweereza eggwanga lyaffe. Buli lwe nkwata omuzindaalo n'okwogerako eri abantu bagamba nti buvunaanyizibwa bwaffe okukuza eggwanga lyaffe, okulikuuma era n'okulituusa ku siteepu eddako eri mu maaso gaffe. Nolwekyo eri mmwe mwenna abakola nga temwemulugunya n'ogwo olwaleero n'osituka enkya, nzikiriza nti olunaku lumu lujja kukya ng'oli w'amaanyi. Bw'eba kampani yo nga y'emu ku kampani ezisinga obunene, bw'eba nga service oli service provider nga service provision yo yesinga mu Uganda. N'olwekyo baagala nnyo mwebale okutugoberera ebiseera bye twogera gye muli, bye twogera tetumanyi oba tulina bye tunyiiza, naye tetusobolaga nti buli twogera kirungi kyereere. Naye ejjamu ekyo ekirungi kimu kye nneeyama gye muli, tetujja kugezaako nga bwe tusobola okwogera ebyo byokka bye tulowooza nga bigasa Munnayuganda, nga bimwongerako oba nga bimuwa okulowooza n'okubaako ky'akyusa mu byakola mu ndowooza ye n'ekyo ky'agoberera. Weewaawo abadde Engineer Freddy Kakooza, gwe ndi naye tugenda tutambula ffenna. Of course ensonga nnyingi ze tuba tutema okusinziira ku ekyo kiba kitambudde okwetooloola eggwanga lye tulimu ko mpozi ate ne mu nsi yonna. Bintu si birungi, amafuta geeyongeredde ddala okubula, awamu otuukawo nga bakugamba tewali, ate ekirala nti ne takisi baayongezaamuko kasente. Jjukira wobadde otambulira emitwalo 3, kati ogenda ogirawo ti emmotoka olina teekamu mitwalo 4 oba 5. So tubeere beegendereza nnyo mu nkwata gye tukwatamu ebintu. Bw'obanga gy'olaga tewali nnyo makulu totambula, kubanga embeera yo. Jjukira amafuta gano chairman gatambuza ebintu bingi. Amafuta bwe galinnya ebintu byonna bikyuka, buli kimu kikyuka. Mbali njagala nkubuuzaako ku mbeera, ku bintu engeri gye bitambula. Sijja kubuuza ku mazaalibwa ga Beene, naye njagala nkubuuze ku bibaddewo recently, waggo twagamala Gwakuna, bibadde bya General Muhoozi CDF. General Muhoozi yakuzizza amazaalibwa g'emyaka 52. Era mu kugakuza bantu baagula emijoozi. Era bangi abaka ba paalamenti, bangi abawagizi ba NRM ab'oku ntikko abavaayo ne bagula emijoozi. Wabula wali oyogera juzi ku ba presidential advisors. Bagamba nyina abantu be nasinze olaba ababadde ku lusegere, bamwami Balamu, bafulu figa, walimu abalala bangi kale bokosi ba NRM, abawagira NRM naye bali ab'oku ntikko bambi bebaddeyo. Naye wenabye abawabuzi ba pulezidenti, tugambe singa bukya ku makya nga General Muhoozi yakutte ne bano be bagenda omuwabula, kubanga be bamuli okumpi ku lusegere, ate abawabula bate be wayogeddeko n'aba atusse. Muhoozi n'oleeta aba president's advisor oba atusse. Ekisooka bwe natunuulidde ennyo oba atusse. Naye ono oli gwe wayogeddeko yakulamira Buganda. Babeera mu kamera awo, basajja bakulu bakola ebitajjansa, enkya n'alowooza kisiimuuseewo. Babaira ddala babikolera mu kamera. Naye ebintu bya kamera naye otunuulira
emisinde egyo generally ababitunuulira ku sayidi zonna. Nzize ntunuulira enzija mwami Muhoozi gy'azza azimba ekintu kye ne bajja akizimba nakyo. Mwami Kabanda Olaba nga ekintu kigazi era bwe mba nkitunuulira nga kakati kyekiri mu gavumenti. kitya Gavumenti ya General Muhoozi kati yeefuga wano. ate ye president oli CDF. Naye waliwo mu Bukatuliki tulinayo akabonero enneema etegeeza enneema etalabika. Waliwo enneema etalabika gwe togiraba naye ng'etegeeza nneema. So bw'otunuulira ababadde mu misinde gya General Muhoozi, engeri gye baagitegeseemu, engeri gye baagifinansinzeemu, Pierre yaregistarinze 4.5 billion Uganda shillings. 4.5 billion shillings mu mijoozi ne contributions ezavudde mu bantu ab'enjawulo. Obuwumbi 4 ne miliyoni 5. Yes, PLU yokka. Bw'otunuulira engeri gye bategeseemu ekintu kyabwe kubanga mu byobufuzi mu Uganda tulinamu hierarchy ez'enjawulo. Nti osooka n'onoonyereza nti abali mu kintu kyono mu hierarchy be bateekeddwa okugenda ewuwe oba yateekeddwa okujja ewaabwe. Omukulu naye teyalabiseeko. Yabadde ayagala alaba abamwagala n'abatamwagala. Sigenda kumwekoleza kuba era bw'ogenda okutunuulira bibadde beekoleza mu kamera, buli omu ayagala kubeera ku layini ya maaso oba layini z'emaaso zaali waddewo mmeka kati nga bali awo beesindikira awo. Kati ng'omuntu omugezi ndowooza agaye tayagala kulaba drama. Kuba nange yabadde alaba ku TV n'abadde ndaba drama nga seetaaga nnyo kukirwako. So yakigendere buli muntu ali ku kabanda be mukulu wa nnengeri mu kamera wanaaba atunula mu katambi andabe ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye nze ntunuulira ekifaananyi ekyazimbiddwako ekintu kino. Kino ekifaananyi kyakulaga maanyi nti taata waatali tusobola okukola. Mulaba taata kyakola naffe mulaba naffe kye tukola. Ekiseera bwe bakireetedde kyekituufu kyakyo. Kyekituufu kubanga buli kintu ojja okizimba. Olaba ba Muhoozi bajja bazimba ekintu kyabwe. Bano ab'opposition bannaffe bano bo buli lw'obagamba nti bannange let us have a strategic plan. Bwe tubanga twagala kutwala eggwanga lino mu maaso kati gwawe oba mubi olwofuuka mubi ofuuka walya ofuuka biki. Museveni yakuwa ssente n'ebintu ebifaanana bwe kyova olaba eyo kasasiro waabwe naye yakola ki yantama. Kubanga nze saagala kubeera n'abantu batalina pulaani, tebamanyi we bali, tebamanyi gye bava, tebamanyi gye balaga. Kati wano abasajja obalaba nti enzimba gye bazimbamu ekintu kyabwe bamaze okulaga n'abali mu gavumenti olwaleero nti ffe enginiya wakyuka. Saakyuka. Saakyuka. Okuopposinga gavumenti tekitegeeza nti olina kukyuka obeere mu gavumenti. Okuopposinga gavumenti era osobola oggyoopposinga si buli kimu nti olina kukyopposinga. Olina okuopposinga bwe buba buwaayiro 10 ne woopposingamu 3 ne mubutereeza ekyo ne kiyita. Kuba kuwabula. Era enzivunula y'ekigambo ekyo nti oluuyi oluwabula gavumenti so oluuyi olulwana ne gavumenti. Kati sisobola kulekayo kuwabula gavumenti kubanga mu Uganda nkola ki? Mwendi. Kati oŋŋamba nti nakyuka oba oŋŋamba nti sikyasobola kuwabula gavumenti. Gavumenti byekola nze byenkola ki? Byogera oba wabula. Mpabula gavumenti. Tobalwana. Lwaki mbalwana? Siina kye nnwana because buli kimu nabo kye baleeta. Oluusi bakireeta mu mutima nga balowooza nti oba oli awo tukuze ekimala okutuuka ku eyo level. Fe omulimu gwaffe kudde baga nedda mwapulaaninze bubi. Kye muleese kirungi naye tetunnakula kutuuka kukikozesa. It does not apply in our communities at this time, maybe some few years later. Okitegedde? So tekitegeeza nti tulina kulwana bulwanyi. So bw'otunuulira bano abasajja n'otunuulira emisinde ng'eyagisimbudde ndowooza Mwaira kaali Nambezi namba 5 naye agenze kuggulawo misinde gya CDF. Ekigendera kyabadde ki ekyokukuza? Ba CDF okukuza amazaalibwa kya bulijjo. Omuntu yenna agakuza. Naye being a son of a president
being the CDF of the armed forces of Uganda, n'okubeera nga naye alina political ambitions ze kubanga abaganda bagambuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze mwami Muhoozi musirikale naye ate bakolagana nabo n'abatambuza emirimu bannabyabufuzi singa kina kyekitegeeza nti essaawa yonna waliwo transition okuva mu byamagye okujja mu byobufuzi kutandika okufuna emikwano egy'ebyobufuzi gimuzimbe mu sayidi y'ebyobufuzi agenda okukola transition okuva eno adde eno nga omusingi guggumidde mwekyo temukiraba muwoza omwana awoza ki awoza mazaalibwa simanyi akuza mazaalibwa naye kwegamba mu kukuza abamwetoole tewali wa magye abamagye babadde bakuumi nga bwe bakuuma emikolo emirala gyonna gwe genda otunulira akakiiko akategesi kwabaddeko abamagye bameka nti ame kamanda w'egindi bwe baba bategeka ebyamagye ba ame kamanda be babibeeramu okitegedde bajjeno gwe bino ne bajjeno babadde baddusi kayibula tewamulabi naye nga ze muddusi kati nno bw'otandika okulaba omuntu nga bw'ategeka event bw'ategeka akabaga abantu ab'ekikulu ekyo be bamusemberedde bajjenero otandika okutegeera nti essaawa yonna alina kyagoba kati mwe mujjako amaaso ne mumutunuulira nga atamanyi kyakola ne mumutunuulira nga ali mu kunyumirwa bunyumirwa. So engineer mu bufunze waliwo message yabadde egenda definitely yes oli akugamba nti taata mumulaba bw'ategeka omukola ekkololo nti ye nange bwe ntegeka mulaba kati atuwa comparison tulina emisinde gya kabaka tulina n'egya Muhoozi n'emisinde emirala egibaawo comparison tyalwenzoli simanyi marathon lale simanyi marathon yalimu abantu bameka ate eyono yalimu bameka ekibuuzo obadde otunuulira bwagenda nga bakuba rallies mu regions ez'enjawulo nga rallies zakuba zaagala kusinga zaani za taata we. Our colleagues in the opposition does not want to hear this, but this man is building an empire and is coming and it will be a very serious problem to us okumunafuya ng'amaze okuzimba ekintu ekifaanana bwe kiti. Kakati bw'otunuulira abakulu bonna abali mu gavumenti nga bagamba munafu nnyo ate gw'ogamba nti ali mu kuzimba ate omunafu ayita sipiika n'ajja ku misinde gye. Sipiika yenseka yagenda abopposition be bakiraba obubi bo tebabala. Sipiika oli abala nti ono omwana kyazimbye saawa yonna ayinza okubeera pulezidenti oba ayinza okujja n'abeera kyamaani w'ekibiina kino oba ekibiina kino kiba ky'amaanyi ye adduka mangu n'akola ki n'amusemberera. Kyova olaba bonna bajjeno baani baseme bantu baadivaiza abafeeke baani abantu abovunaanyizibwa abagagga babiliyoneya Sudiri wamulabye bonna babaddeyo n'abalala babaddeyo why bamulaba nti waliwo message yasindikiddwa mu bannayuganda. Kati kiri gye tuli ffe okutegeera nti omusajja ono atudrivinga atutwala wano. Era njagala kugamba nze alaba ebintu n'omutwe gwange nze ndaba transition yakoze eki yawedde. Bwe guba muti abaali batemye ku manda oluyi lweno olw'omuti gwatemeddwa gutuuse wakati kati tugenda kutema sayidi endala. Tugambe General Muhoozi nti 226 kisoboka okuba nga asobola okuba ali serious mu kyategeeza. Ekirala lwaki akabaga ako kabaddewo mwaka guno tulowezeza 5 mu ebyo emabega wali badde tasobola kukola n'omwaka oguwedde badduka. Nanti kyenkugamba nti abasajja bano baatandika okutunuulira strategies ki ze basobola okukozesa okutuuka ku attention y'omuntu wa wansi. Engineer bw'oyogera ku attention y'omuntu wa wansi opposition we batugambe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo ebibalemesezza ebyo okukola ekyo Muhoozi kye bagezaako zimba empire nga bw'ogyogera nti bagezaako zimba. Waliwo ebimu byotosobola kukola. For example, it is very hard Kyagulanyi okuvaayo n'agamba nti agenda kutegeka marathon oba yamazaalibwa oba ya charity ki oba kiki kiyinza okuba ekizibu being nti is an opposition politician. Naye ono already ali mu gavumenti alina that benefit
eyoggwanga naye ng'ono akoze kino Abaganda baga nti akufumbira ey'omutwe enfumba ya bigere. Ffe twetegese kyenkana ki okusobola okuŋŋanga ttiimu y'abano eyeeteeseteese ekyenkanidde awo nti omusajja asobola oga nti bannange ŋŋenda kujaguza akabaga k'amazaalibwa eggwanga lyonna ne liggwayo. Kyentegeeza bwe nga nti eggwanga lyonna abakulembeze bonna abali ku national level bonna ne bakola ki ne baggwayo. Ekyo kirina message gye kisindika nti omuntu bw'aba asobola okugamba top 3 mu yonna era asobola okigamba nti bannange nzize kati njagala munkolere kino mu north, njagala munkolere kino mu west, njagala munkolere kino mu west, njagala munkolere kino mu east, bwe bityo. Era eno nze nabadde ndabanga message era essaawa yonna kati nze sikyalinayo kubuuza kulala ti Mwami Muhoozi tagenda kulabika ku ballot paper ya Uganda. Ajja kulabikako oba 231 oba 2 gyonna waanaayagalira naye ajja kulabika ku ballot paper. Bw'ataalabike ku ballot paper ajja kwendoosinga omuntu ye mwennyini amuleeta ate awangula akamu. Kwebyo ebi nga tazze asobola obutajja n'asonga muntu n'agamba nti ono gwe njagala mu mpeera, nsaba mu mpeera n'akalu. Already bano abamukkiririzaamu bonna abali mu gavumenti bamukkiririzaamu, abavubuka abato bamukkiririzaamu, abasirikale bamukkiririzaamu. Kati nno ffe abategeka ab'opposition awo we watuwa omuwaaka omusajja ono singa buvaayo enkya ne bw'aba tazze kuba kati ali mu active army, singa tajja n'agamba ndeese kalyesuubula eddoboozi lye obuzito bwalyo osobola okulyaŋŋanga kubanga obuzito bw'eddoboozi lye obulabidde mu kabaga kaaki k'amazaalibwa. N'olwekyo nno nze njagala kutegeeza bannaaye be tulowooza nti tuwabula gavumenti tutunuulire gavumenti ya Mwami Muhoozi nti essaawa yonna ajja. Ekyokubiri ekinzizaamu ku maanyi nti NRM yennyini nayo Mwami Muhoozi yagiwambye. Bwe bawanga n'abamemba ba SEEK ate babaddewo kabaga kaani ku marathon ya Mr. Muhoozi kiba kitegeeza era nabo asobola bakonvinsinga ne bamujoyininga. Enkyo osanga bamemba ba SEEK basaze ekkubo nga bagenda tugenze mu Piero yu nga NRM amawulire gawanika abamemba ba SEEK bati ne Piero yu tebagiwandiisa bagiwandiisa. Okuwandiisa kitwala ki? URSB teriiwo okufuuka ekibiina eky'ebyobufuzi anti teriiwo, terina bamemba. Weetaaga kuba na bamemba, weetaaga kuba na linnya lya kibiina. Ebyo bibiri kasita oba nabyo oli Munnayuganda ng'ogenda ng'owandiisa. Sensitive batalina eziwandiisa kiyinza obutatwala mwezi singa baba bakikola ki bakyetaaga. Ekyokubiri bulandi bw'ebanga yatundibwa dda mu bantu nti PLU kijja kuba kyangu nnyo okugitunza abantu nti kibiina kya byabufuzi. Ate tuyinza n'okuba twogera kino ng'eri reserved already. Tosobola genda giwandiisa gwe venture ogambe nti njagala kuwandiisa Patriotic League of Uganda. Olabo banagiwayo nti eri reserve ne mu reserve. Obukitegedde. So abali mu kutunuulira ebyobufuzi nga tutunuulira Mwami Muhoozi nga omuntu omunafu okola nsobi ayinza okuba omuzibu ennyo. Ayinza okuba omuzibu ennyo kubanga Muhoozi yateekayo bitwita ebiri contradictive ne tumalira ebiseera ku ebyo katokakasiza oba yakisindise n'okisindika. Ne muyomba n'ekimeseji obudde ne mumala omwezi mulamba nga muyomba na meseji gye yasindika e Kenya. Wali yagamba nti asobola okuba Kenya oba musawa 20 Bannayuganda ffe twasinga okuyomba ng'olowooza nti agambye nsobola okuba Uganda. Engeri gye twayombamu twasinga naye bagambye okuba twasinga Bannakenya. Bannakenya tebakitwalanga kikulu. Ffe bwe bataakigambye ffe twasinga okukola ki okukinyiigiramu. N'olwekyo gavumenti yennyini olabanga nayo ewambiddwa, si kuwambibwa, waliwo okuwamba kuli okwo bayita ku. Naye kuno enteekateeka bano gye bateeseteese ekintu kyabwe kiri democratic. Bajja sulika kisulike batyo muli njulira muliga nti kakoza atugamba bajja sulika busuli nga gavumenti ekyuka ngedda wali wotulya transition speaker najja n'abeera omudusa omukulu n'omukulu speaker yennyini bajjeno ne bajjeno Katumba Wamala n'omukulu yabula bonna baabaddeyo abagagga
kubanga ebyobufuzi bitambula ne ssente bwe kiri. alina omukono gw'abagagga. Mm. Bwe tunaakitunuulira tutyo ne tukirowooza nti nno yabadde mu mazaalibwa eyo lonki yabadde lonki bw'okitunuulira. Nga tumaliriza Singiniya, ndowooza waayo obugambo nga bubiri bw'osobola okuwa bwe muli ku luuyi oluwabula gavumenti. Nze njagala kusaba abantu mwenna abalina emitwe emigezi, kuba mu opposition mulimu n'emitwe egitalina magezi. Mulimu abateetaaga kuwa magezi, bayitaaga ffe tuwa amagezi bagoberere kyetukoze eki kyetuwadde amagezi abalina amagezi. Waliwo abantu abagezi bangi naye opposition eno ey'okulowooza nti yakuvuma bantu tekyaliwo. Opposition ey'okuvuma abantu nti ejja kuwangula wano otwale obukulembeze, it will never take power in Uganda. Siri mulaguzi mubi. Twetaaga okuzimba opposition etuula ne tuteesa, etuula ne tubeera ne strategies. Let us consult our colleagues abatali mu Uganda. Gendako Kenya olabe, gendako mu America, opposition bo bazimba batya enteekateeka yaabwe. Naye tunateekerateekera Mwami Museveni bamuwooza abeetegese nti tugenda kubavuma buvumi. Ne ba Museveni bwe babeerawo baali basobola okuvuma Obote, ate Obote osanga bayali ebivumo bingi ebyali mukutte. Naye baagamba tugende tubeere ne strategy ABCD. That is how they manage to defeat him. Kati ffe tunaba tukyali mu mulembe guno nga tulowooza nti okuvuma abantu kitukwasa gavumenti kigisembeza wala nnyo ne we tuli. Tujja sigala nga buli kaseera tuli mu opposition naye nga tetusobola kuweebwa mukisa kulembera ggwanga because abantu tebatulabamu busobozi obwo obukumaakuma eggwanga. Omukulembeze oteekwa okuba okumaakuma abantu mu mbeera yonna, so si kusattula busattuluzi bantu. Kale tweyanze nga akuuma atakumira mpeera mbadde ne Engineer Frederick Kakooza musajja mutunuulizi w'ensonga ku nsonga ez'enjawulo. Weebale nnyo gwatugoberera, weebalire ddala nawe ampadde akadde, weebale nnyo, weebalire ddala. Banaffe Baranek abo bamanaginga property, so property management bw'obanga oyagala kumira okubanjiza ssente okukola ki, Baranek weebali nnyo. Basangibwa wali Nalukolongo kizimbe kya Mwami Makanga, osobola okubeera nga ate obalaba. Teweerabira banaffe abaddiyazi, teweerabira banaffe abashiyan mu mbeera emu bayindala. Baganda bange ab'e Kaseke mbabuuzizzaako nnyo abatugoberera naddala. Nalinayo abantu baffe eyo bangi abatugoberera. Waliwo basajja bange aba bodaboda bali Kasajja eyo nga buli kimu kye nali nga nteekayo nga bakigoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Biri twabivuddemu, kati tuli mu bino. Ndina Engineer Kakooza. Kasaga wafunayo mmeka? Saga nawangula nawo. Nawangulawo. Wanga wawangulawo. Waliwo polling stations 2 nawangulako emu. Ebyaddala ne bampangula ebyekibbi emu. Kati bali tebawangula. Bali babubu. Mu mbeera yonna. Mu mbeera yonna era owulira bwe baawangula nti abawangudde baba babyewo. Akuuma takumira mpeera nze Jamal. Emberenge bweyimirira mu ddebu tetuuka yina. Gurupu ya Kyagulanyi nzeero ninja kugimalaho. Gurupu ya Museveni tujja kugimalaho. Ebyafaayo ebibi atayiga yabiddamu.